ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza kalisoliso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa. MTN. Anachukua anaweka Generali ape muchibi. Yes! Kalisoliso w'ebyemizannyo buli kumacha w'ey'obujjajjalaba abe muchibi weke bisidiyani bannange laba kawenja Anachukua anaweka. Okay, MTN everywhere you go tukwagala nnyo tukwebaza obwango tuuliza ntugamba nti ne kintu kimu tukyali ku kya Momo Advance onyiga kamunyenye mu 65 kamunyenye 5 kamunyenye 3 kadala n'otandika okufuna Momo top ups bw'oba zeetaaga gattawo ne Momo Advance. Centenary Bank wamu ne Ministry of Gender and Social Development UK Aid and Irish Aid bayita abantu mwenna abantu abakuze mu myaka mu district z'e Kampala KCCA okufuna senior citizenship grant ebyemyezi ebya December 21 nga tutandika nga 19 paka 28 April. Sente zino zazze era nga mugazifuna jamuzifunira bulijjo district local government leaders bababulire tewerabira ojjane national ID yo. Bobo ina kyagala okumanya ku sente zino gena ku C1 parish chiefs obo omuntu yenna akuyamba bitegere. Omuntu akola dduyiro abeera n'obulamu obw'enjawulo atakola dduyiro omulaba nga yenna ayiise yenna akekejjana omubiri gubonaabona naye bw'okola ku dduyiro obeera fit abebunamwaya mujje babageme wano ku Bulangi aba first dose mujje second dose ne booster jab mujje era bwe mutuuka nga mweyogerera nga mubagamba ntuva kalaka akabye nnyo akebunamwaya n'olwensonga mujje babageme abebunamwaya buli kintu kijja kuba kirungi nnyo. Happy birthday Simon Mukasa akuva mu Golden Gate Choir Nagujja Joe Remy Mam Nalongo Katrina Kohel ne Jedida bakutumide nnyo Siara Zawede Amengo SS Dad Sam Pange kabo bakutumide nnyo Nakanjako Helen Savio Kisubi na Julius Kanyike Marvin Micho Mark Martin ne Malcolm bona bagamba ntino happy birthday. Okay, happy birthday to them. Tolina omuganda wanga okay nange mbadde nkyajira wano tolina mbadde sinaawo kansooke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, Dr. Mkemza situation kujuza nagandi no siri mujali kansa mwegendeze atera no musayigena mugobe mugugabe echa COVID-19 twabagandi mujjawane Bulange batandise okugema batandise jjo bagema na kati bagema era nencha bajjagema okutusa daluna ku rumkaga jangu bakugeme ebintu byonna bigwe bulungi nnyo wategedde base Cameroon ezakola mu Afcon bwe zabuze zabulidde wa tebamanyi basi kirana mwenda zabula tebaziraba zizatambuza abazanyi mu base tebaziraba kozo ye Samero Eto ye wa federation president ate bano bali government ya Paul Biya ye tamanyi waje zabulira ate bana era obuvunanyizibwa busooka ku FA president kusoka wa kitufu nyawo yennyonyi y'e Rwanda wategedde bwe yagudde kati ekisaawe kiggale si kiggale kati gisaawe bagulawo leero baguddewo naye bantu bazuze ennyonyi mwagiteze gintu neserera neva kurwana oba lwaki mutu mwagala kutuukaawo banaye musajja wa Kabaka Enoch Mayanja Kiyaga akulira essaza ly'e Manchester yes yafiiridwa maama Nalongo Damali Nakku Nsubuga kati okusaba gye kuli olwaleero wali ekiwenda Gayaza Luwunga essaawa 11 ate okuziika kwanca eri mu Kitto w'obulenzi naye bajja kusooka ku St Andrews Church of Uganda Gayaza ate naffe ab'obutiko tufiiriddwa omukulu Mike Kasirye omwe bannaffe ab'emitiya naawe Kabuwambo omukulu Mike Kasirye afudde mukama wange omutaka Gunji otegeezeddwa asaako ne mukama wange omukulu binaakutabira kibi ddala ekya mukulu Mike Kasirye aziikibwa enkya e Kabuwamba okumakage emitiyana saako n'omuyimbi waffe Preston munnamasaka muwala we Mumbejja Nansubuga Precious eyayidde amazzi wa kuziikibwa enjeru mawokotolwa bana tukyanonya ne engineer Ronald Kibuka yabula yali avuga Range Rover UAS 22M ya green yabulira musaidize mukono awamulabako yenna alaba ku mmotoka tutemyeko kuba kubira omwami Dallas Kamyale ku noti 75265329 Kibuka abukyabuze mutuyambe buyambi mwada tulesolanya tabani mwolanya yajja ndoza mukilabi kakati getandise okuleta ebyo eby'abaana okutudira mu bigere tuleta abaana okutudira mu bigere ndoza temujja kwekanga nnyo ka president kalina okubeerawo nti omuntu omwana yajja
buli Kulevo chantu. yonna ate tulaba tukikola ku mupya ate katuyagala ku kikoma kikomyawo sebo tusaba obuze kuwatuuliriza sebo obuze kuwatuuliriza era wabuli amannya go sebo waawo neyanziza okunkyazako ku mpewo za Ssaabasajja Kabaka amannya gani sebo amanya n'eddoboozi yenze amannya gani mannya bonna amanya nze Nanyeenya Godfrey ovudde wa viridde mu kitongole ekya Light for the World Uganda. Light for the World Uganda mukola biki? Light for the World Uganda kitongole ekibunye mu mawanga ag'enjawulo nga muno mu Uganda amakanda gaffe tuli wali eri emuyenga ku Kironde Road ng'essira tulisa nnyo ku kuyimusa omutindo gw'obulamu obw'abantu abaliko obulemu. Uganda era programs zaffe zifokasinga nnyo okulaba nga abantu abaliko obulemu beenyigira mu kutekinga part mu mirimu oba mu economic empowerment n'okulanga abaana abaliko obulemu basobola okusoma n'okulaba nga ebitongole ebyenjawulo bisobola okubeera nga bitegeera engeri bisobola okumakingamu ebifo byabwe okubeera nga biri inclusive oba nga byegattibwamu abantu abaliko obulemu ne bafuna emirimu. Career fair eri abantu abaliko obulemu yeriwo eyo. Tutegese career fair ku Lwokutaano luneeno oba omwoleso ogw'abantu abaliko obulemu ku hoteli Africana engera tandika okuva ssaawa 7 paka ssaawa 11 era mu mwoleso guneeno abavubuka abaliko obulemu abanoonya emirimu bagenda kusisinkana n'abakozesa oba abagaba emirimu mu bitongole n'amakampuni ag'enjawulo. Lwaki mu byonna omwoleso gwammwe mutaddeke mu byonna omwoleso guno gwe mutaddeko essira? Lwaki mu byonna omwoleso guno gwe mutaddeko essira? Weewaawo omwoleso guno tugutaddeko nnyo essira kubanga ebbula ly'emirimu mu Uganda monna lisukkiridde. Naye ate wetunuulira nga abantu abaliko obulemu bo balekeddwa nnyo emabega mu ngeri y'okugabamu emirimu. Otuuka mu bitongole ebisinga mu bifo ebisinga nga okusangayo omuntu omulema oba omuntu aliko obulemu alina omulimu kizibu nnyo omusanga. So omwoleso guno eno ekiguliko ennyo ekyenjawulo nti twagenda ne tulaba mu census eyasooka oba mu kubala okw'abantu okwaliwo mu 2014 obutundutundu abantu 12 abantu obutundutundu 12 n'obutundutundu 4 baliko obulemu naye abantu obutundutundu 15 byokka kwabo be basobola okufuna emirimu. So twagala abantu bana baliko obulemu bafune platform basobola okulagira ba employee oba abakozesa nti nabo basobola. Mweno career fair tusubira n'abakozesa aba bafunye kulukisa. So kati oyita abantu tuyita abantu abalina obulemu bajje bolese bibasobola okukola. Twalonzeemu abavubuka kuba abantu abaliko obulemu bangi naye twalonzeemu ko tuyina invitations twasindikidde abavubuka abalina obulemu nga bali qualified. Twabayise abalinga abavubuka nkaago ba 3 ne tuyita ne ba employers oba abakozesa mu bitongole ebyenjawulo bajje balabe era nabo bajje bogereko ko ne bannaabwe abakozesa abalala engeri gye bayinza okumakinga ebifo byabwe okubeera nga beinvitinga abantu abaliko obulemu. Omwoleso guno guliyo ddi? Omwoleso guno guliyo nga 22 Hotel Africana. Hotel Africana. Tandika ssaawa ssaawa 7 paka ssaawa 11. Okay, Ramadan special mukalunga ngawuliriza nkubuzaako wasuza otya katugendeko wano mu Ramadan special amukalisoliso ebyemizannyo nkuletedde munnaffe Munnayuganda mwana Munnayuganda wano mu Uganda mulenzi muto nnyonyonyo ali wali mu Mayweather Promotions yeeyita The Lion The Warrior 2010 bamwecha Young Outstanding Male Boxer njogera ku Sharif Bogere Boxer ali mu lightweight akakube ngumi fights ziri 35 awangudeko ziri 32 ate nga bamukubye emirundi ebitegeeza nakola maliri gonna ye Sharif Bogere gwenkuletedde Boxer Swahaba ye stylist mu Ramadan special olunaku olwalero Vipers yetaaga kuwangula mpira gumu gwokka erangirirenga Nantamego wa season eno bakutte ku Gaddafi the Soldier Boys baso abajasi wali babadde baba balinga ba civilian ababulijjo babakubye goal 2 ku bwerere. The man himself Caesar Manzochi yawangire nature man of the match yakubye a goal za
Viper baba kuba luno kakati side eri ejjinja gwabadde munanansi oguwedde emirimu KCC yagasse na bugasi nga bagisooseeyo ebintu ebinatambula bulungi erigoga gwagenze goal emu ku emu abo kino kitegeeza nti Vipers Viper nekuba kati eri mmeka mu maaso kati ezikyali 12 yate zikyali 12 si 14 wakati bano era basudde bubi pozi ne Liverpool gundi eri mmeka Real Madrid eri point 15 Viper ina mmeka 15 Barcelona bakadizaawo tuli 14 zowulira mpira we gutambula yes olunaku ate nga wetugenda kwali mizannyo ngoinaka mwenyu nkugambye nze nina kanene nnyo Real Madrid yawangudde Vipers yawangudde Newcastle yawangudde gawulire ttiimu zange zonna nga zawangudde ate buddu n'ekikopo bagakikuleetera okay wali mipiira gy'emizannyo gy'emipiira gw'ebigere tugenagenako mbaana abawala Bishop SS yakubye ttiimu ya Pope Francis golo 2-1 St. Nuwo y'abawala yakutte omuntu 18 St. Peters Nsambya abukulula 0 abebikonde babatadde bali ekikumi nawulidde simanyi bali ekikumi arbitration process naye nga bakyali mu kkomera abamu bakyaliyo nedda ekyo muhanja alina obuyinza obugenda nagaba bareleasinge oba nakula kibirala babisootinge nga baana bali bweru omanyi waliwo ebintu byetutadde akukola mu mizannyo tetwetaaga kuteekawo mbeera y'amaanyi eteetaagisa kubanga era ago amateeka tujja gateeka ate era enkyaffe ffennyini ffe tugemenyere Kibuli yakubye ttiimu ya St. Michael tuli wali mupiira ogw'ebigere yagikubye golo 4 ku bwerere ate nga Kakungulu Memorial 5 Kawanda SS 0 mu bawala wano tuli mu gundi tuli mu badminton Nabingo Trinity College ayakubira ttiimu ya St. Michael 3-2 mukwano gwange awuliriza Manchester City ezeeyo ku kimeza kya Premier League yakubye ttiimu ya Brighton and Hove Albion Riyad Mahrez Phil Foden watekeko Bernardo Silva kitegeeza nti ezeeyo ng'ekulembera n'akabonero kamu 0.7 Liverpool 0.7 Liverpool yamazeeyo busaawa Man City n'agamba dayo mu kifo ekyokubiri Chelsea munanansi oguwedde emirimu omwana Lukaku banne ajo okimanyi nti Lukaku webateekawo osobola omuteeka gwe totraininga tokola ki naye omwana olabika omusinga n'okuba fit bamuwa omupiira tagugoba bwagira nakwata bakoze ensobi okuteekamu Lukaku kana akazze ng'avudde musinga ke batadde mukasose mukali kasola ddala okuwangulira ddala Vipers yeetaaga draw omupiira gwokka gwe tudda gwe express ng'ekikopo tukimaze twagala draw yokka kati mbulya anyagenda okuddamu awalwanateyiwala omukubye kesisa omukubye villa kakati awo mpozi bino ebigwa tebiraze naye nga ki ne bakubaani n'ogwa ku gundi awo ate toolo twali tusuubira toolo kukubaulamba nakkuba wakwajja jokera banafu aba Bank of Uganda babategeeza nti olwaleero 7th annual supplier conference egenda kubeerayo kuva ku ssaawa emu n'ekitundu okutuuka ku ssaawa 7 wali ku Royal Hotel. Guest of honor Dr. Michael Ating Ego, Deputy Governor of Bank of Uganda, n'olwekyo temusubwa. Ate nakujukiza nti no Brain Pulse kirime ekijimusa ekyenjawulo ku birime ebikoleddwa gamba nti no weesige ekijimusa kya Brain Pulse ate buli kirime kirina ekijimusa kyakyo gwe ku bessimu noti 800300099 ekijimusa kya Brain Pulse kirina enjawulo era bw'onookikozesa ekirime kyo ojja kulaba nti nno kyo kigimu ng'onoolemera mu bwavu gwe weereza abakozi ssente bakulimire n'okulunda balunde gwe munnange lw'oluyitayo bali kunyumiza ng'omusana bwe gwayitirira ennyo ebirime n'ensolo zonna ne zigira n'embuzi ne zibula gwe weereza ssente bo bakole abaana bakole okeyo omukyala mpuliza munnange gwe beeraawo ng'abaana bo tebakkiriza kumanyagana na bannaabwe bw'obatwala mu kyalo ssaawa 4 mukaaga oba obajjayo toyagala babeereko mu kyalo kumanya nsinga bw'etambula banambaye bajja baloga wagabuwa tolinda wiiki esembayo sasule fees sasula kati abaana bawumula wiiki 2 zokka si 2 baddayo nga 9 aya basi abavubuka mutegeere nti si buli kimasamasa nti zaabu owulya ebintu bimu biba fake soka weetegereze bulungi nnyo nga tonnasala take your time leka gwira nnyo gwolabya ogenda okumutukako ogenda omutukako ati bamala okunaba makeup n'avaako mama nenda nnyo abakyala batafa ku maka gaabwe mb'olwokuba yali bize nnyo ku mulimu ebya futaali neddaaku kasita omusajja naye muntu mukulu kale ekisiibo kakigwe nenda nnyo abasajja abasiiba ng'ate enjala ebayisa bubi kati bwasiiba n'anyingira ensi yonna n'avumavuma abantu n'awunyakamwa ate ng'akuba obwama era siva wano nga sikulabye okay tusubire kimwoleso guno sebo
mu mwoleso guno eno tusuubire abantu oba abavubuka embulakalevu abaliko obulemu okwolesa kiki kye balinawo, skills ze balina, era tusuubire ne ba employers ab'enjawulo oba abakozesa ab'enjawulo ab'amakampuni abo abafunyeeko ko ku bumanyirivu oba experience ey'okuwa abantu abaliko emirimu bagenda kuwabula bannaabwe bakikoze batya era bakifunyeemu birungi ki. Okimanyi nti mulimu ebirungi bingi nnyo ebivaamu. Abantu abaliko obulemu kasita omuwa omulimu kizibu nnyo okutankana nti ayimuke ku mulimu guno ataguveeko agende ewalala. Weesanga n'okwesanga nti era abantu bangi tebawa abantu baliko obulemu mirimu lwa nsonga tebamanyi tukikoze tutya. Oli agamba atagenda bawa bbeeyi sente nnyingi ez'omusasula yeetaaga anaamuyambako naye nga tamanyi bakikoze bitya. So mwogwo omwoleso okwo kwonna okuyiga kugenda kubeerawo. Bannaabwe mutegese nabo be baani? Tutegese wamu n'aba FUE, Federation of Uganda Employers Association, mwe twegattira wamu mu kisinde kye tuyita make 12.4% work. Era nagambye 12.4 be bantu abaliko obulemu mu Uganda. So omwo mulimu ebitongole n'amakampuni mangi agali mu kutambuza omumuli gw'okulaba nga abantu abaliko obulemu baweebwa emirimu nga n'ebitongole bifuula ebifo byabwe we bikolebwa okubeera nga accessible. Omwoleso guliwa? Omwoleso guli ku Hotel Africana. Guliyo nga 22 ku Lwokutaano luno okuva ssaawa 7 paka ssaawa 11. Sabusa otumire ku mukyalawo. Ntumira mukyala wange Kiza Grace nkuleseye waka ne baby waffe omuto Gian. Abadde no mulwadde bambi ne mukama agenda mu stress. Yesise na mwakize ekyo ntumira koko ku mwami. Kati god watandise nnyo okutu hostinga si. Obanyiba nedda otumira mukyala we kyawedde tweyanziza nnyo tumira mukyala we bakamaabo oyogera baaki wano obalijja olwabwe tumira mukyalawo kasita oyogedde message yaabwe omanyi bano abaana leero buno bwantabudde baagala nnyo ssente kati abaana batandise okuwummula bagamba dadi baagalayo ssente za trip emitwalo 10 tamwejja baagala neza tuwa emitwalo 25 banna ne visiting emitwalo 15 katunda baagala n'emitwalo 3 ez'okulambula oli taata nalyo ngezi nnyo beerabidde eza travel ne site seeing genda ozisabe maamawo MTN CBS FM